Rocky Giant yangambe ekyama na lwaki musajja wattu yasooka n'abula mu music industry neranga ekyama kye yangamba yali akozesa enjaga yavaayo mu lwatu nankakasa munera yakozesa enjaga n'emujjako n'emufuula ekyonziiranziira paka watu yagenda mu rehab n'abeera nga basobola okubeera nga bamujjanjaba era enjaga takyagikombako takyaginywerako ddala. Rocky Giant emboozi eno mpanvu lwakuba yatuwaako akatini naye admission y'okukkiriza munera ddala kituufu yali anywa enjaga ddala kituufu enjaga mbi kyetwagala tuyigemuko mu luno olugero lwagenda okubeera nga atuwa n'ebyama ebisingakaawo nali musuubiza muni ajja mukoonako ku exclusive ati tufune exclusive interview atunyonnyola akana n'akataano olugendo olw'okunywa enjaga paka lwamutuusa ku kizibu kyakyasuubira mbu asobola okubeera nga atuukako n'engeri gye yarecovering okuviira ddala mwawo okubeera mbu yali addicted ku njaga paka katwalabika nti na musajja wattu yasobola okubeera nga yeddaabulula neranga ebbanga lye yali amaze okutuuka okukola eyo interview yali tubuulira muni yali amaze ebbanga eriwerako kati nga takyakomberako ddala ku njaga namusuubiza ogendayo oba mukubira kasimu tufune exclusive interview naye kijja sinzira eri mmwe wemungamba mbu SMX mukubireko omusajja omujjeko exclusive interview nga mukirabyemu amakulu eno then kyengenda okubeera nga nkolera ddala naye kasooke tuwuliriza ebigambo bye nga kkiriza ddala kituufu yali anywa enjaga on top of that n'atubuulira nangeri ki gye yagivaako na sente mmeka ze yaspendinga okulaba munira ekyo ekizibu akijjawo. Yes, amanya ndobozi kyali mu SMX representing straight out SMX media. Kankwebaze nno naawe ssebo. Omusajja gwendi naye wanene omulundi gwe nasemba okujja wanene ekagga nakulaba bulungi. Kansubire sikuwayiriza. Wajja omulundi gwe nasembayo okujja wano before lockdown. Ebya lockdown awo saamanya kubanga nali sijja. Naye nakuguno omulundi ekinsanyusiza Rocky Giant kwe kulanira silungo okomyewo. Kyama kicho walina n'omugenzi Moze Radio. Ekikeeping ono ngogamba nga eno event buli webeerawo Rocky Giant ogenda kujjoberengawo. Ndoza kitono nnyo bakita kwagala. Just kwagala. Tosobola kunyonyola kwagala ate bwe kutiso. Bantu bangi agamba nze kino oluyimba nze kino yangamba neze tanakye yangamba. Wabula okwagala okw'omunda. Kwe kugenda okunta kubanga nzija. Sesinaako garanti nti oba naalwala oba siirwali newe mbanga ndi mulamu teri kiŋŋaana kujja. Nsobola okwesonyiwa buli kimu kye mba nkola. Nenzija wano mpozi nga ndi mulwadde olw'okwagala okukonali nina ne muganda wange Moze. Wali omusisinkanyeko mu bulamu ngeri mwe gye mwali bayimbi nga tannaba kubeera ng'afa olwo tujjirira ku nsonga. Moze bambi be bantu abajja mu music ffe nga tumaze okukola amannya abalinga platform ne bajja nga in fact be bantu abajja nga nze n'akamalo gamba nti nyambuseemu in fact good life yadda ku Rocky Giant kuba walinga ogamba Kamiliyoni Bebe Cool Bobby Wine kubanga bonna baali mu Lion Island kati natonza bawula bamala kuva mu Lion Island ne bava mu 2008 ne batandika good life kati ate ze bagenda okujja nga mu 2004 reading abantu bamanyi so kitegeeza nalimba manyi nnyo nga si luyimba nti bakuze embalaba bayimbye embalaba bakulaakulanye embalaba. By the way, newe kubeera kuwa reference. Gwa actually besides emyaka besides mbu nato muntu ayinza ozala lwa myaka. Gwe jjajja gwo mukuba jjajja mweno music industry. Kubanga kyemmanyi bantu bangi nnyo abazze already mwe nga mumaze okubeera nga mukikuba. Ne hip hop abeeyita ba hip hop king hip hop bichi bonna bazze after. So far at music industry ogiraba otyanga gwe omuntu agibaddemu okumala ebbanga. Music industry eno twakaviiramu abantu babiri naye nga bamugaso nnyo ate emyaka gyabwe emitonga kale baali bakatandika olugendo AK47 then ne Moses Radio nti abo abantu babiri ogenda twanafuwamuuko mufe abamu abava mu maki tetwakiwulira tetwakitegeera nekyo kyatukosa kati ate kyamuze kyatukosa nnyo kati ate bino bituzze tukola bino ebya tribute in fact Moze yakasooka ne bituggula omukwano gw'omundu ogamba wadde nyimba hip hop ne tuli bayimbi kyovola banti kati music nakugamba nti wetuli si wabi okusinza gye tuvudde wetuli walungi nnyo ekiraga nti wetugenda tuli kumpi nnyo n'ekyo kye twalinga tugamba Abanigeria baani singa tunayagalana kigenda nga tetunaba nakolako kintu kyonna okwagana kwaffe okwamu nga kuno kwolaba kugenda sangulawo buli kye weegomba kati ojja genda okuyimba nga buli woteeka gwoliwo kitegeezo na self
confidence self love buli kimu nga kiri kugwe ekintu kyokwagala nekyo mwe mwabeererawo oyo music industry yalingamu nnyo eŋŋumi kamukube rocky at least bammanye kangende ku rocky ati simuyira amazzi bajja kubeera nga bantegeera kati ekyo okirelatinga nakati saawa zino nga muspreadinga kwagala ani kati olaba essaawa tokyasanga mwana mbu gundi yalwanye kitegeeza nti okwagala kati kukuze naye singa naffe twatandika nakulwana abamu muffe abasinga balwanyi era nga bwogambye ate ddala abayimbi abakulu bakamiliyoni babebekulu babobbiwa nti bo baalaga ekifaananyi ekibi eri abaana naye abaana bagamba nedda tetujja kukola ebyo kubanga gwokujja tewaliwo n'omugo wakuba okumanya kazindaalo ke kakweyimbira tewali era kekandikonze kazindaalo ke kankuba tekitegedde teri muntu ankuba kekamanye engeri gye kankubamu nange engeri gye nkakubamu gye tulwana nakazindaalo okitegedde so buli omwana n'engeri gyalwanamu kirungi noyombesa ekigambo than enable the part naye nokozesa kigambo konye ku nsonga enkulu ennyo ey'okwagala so fa music industry tugimanyi category gy'okuba hip hop ddala giri emirandira egyasooka osobola oku appreciatinga sofa nogamba nga gwe Rocky Giant omwana yena agenda olaba interview nagambe ate siwa recognize nze njagala onsimire yakayimba naddala mu hip hop sofa ku nnyimba eziriwo ogambe nange nzirako ewakaeyo nenkawuliriza si byakuzaalawa si byaki bamye nomwana kana akayimba kalungi then osimeyoko ne mu category endala oli addeyo agambe olaba ne Rocky Giant atuula emabega eyo akayimba kange akanyumirwa kankubulireko kino ekyogamba omuntu nti nogundi ya bwati ebiseera ebisinga kirungi naye ffe ng'abakulu amajesiti okusiiwulira bagamba olulimi lw'omuzadde terwawula mwana ekyo simanyi oba okimanyi akimanyi ayinza okikubuulira olulimi lw'omuzadde terwakola ki terwawula mwana bonna baba baana kati ekyo oyagala nkole amadde njagala okusiima anti kyekyo kyennyini nti olulimi era luba lulimi oba tusiime mu kategori endala etali ya hip hop kati kategori nze nsiima music yenna nsobola okulondamu ne ŋŋamba ono bwati naye nga gwe omuŋŋambi ono alyata nenkunnyonnyola but not me kale kati tusooke tugire sofa tusooke mu hip hop tusooke mu hip hop kubanga sofa mu hip hop yes by the way nakyogera kino nga sitidde mwenna covid-19 asoose n'abagiramuko si mwenna gamba fenna kale covid-19 asoose n'atukakkanyamuko katulinze endirimbo omuziki ogenda osituka wano mu January Feb awo tulabegembo abantu bakyaliko kubanga waliwo abadde kaŋŋambe feffe kale feffe oyo mukama yamuteekako amafuta kubanze nange era wembandoozi era gwe ntera okwogera naye akimanyi bwe twayimba huuzihu era ye muntu gwe nagamba nti gwe duumira abo kubaga amazima so mwe mulabanga ffe abayimba ye tuba tulaba nze nkugamba kuba feffe yava wa zamba feffe ava wa zamba ate kati nze zamba ate tuli mu bwakabaka bwe bumu kati bwe ndaba nga feffe akolanga zamba ate sigenda kunafuya feffe ngenda mugamba nti kati gwe zamba mu nze ye kituufu feffe muyimbi ayimbira ddala alina elements zonna eza hip hop musanyu hip hop tolina munyigiramu nesirako feffe ng'ayimba asongasonga ayimba yesekera Gaya Eva abeera ne happy face kati nesirabako feffe kuba ndwawo kuyimbira waali tulwawo kulabagana naye ate gwendaba ku screen omuyimbi olina kubeera bwotulakyonyiigategede so ekyo kyokka kimala okulanga osobola okukola comment ng'eyo ku muyimbi munno kati ngojinga naye ngamba nze nnondi kuba katimubiteekayo nze nkubuulira amazima mono music gyali gyeno kubanga kati actually kankuwe kuba n'abaana waliwo Liam Voice Unknown ne Victor Rose eyo category nabo balinganga basetinze peesi yaabwe soko mbulireko wama munansonyiwa agamanya munansonyiwa sibamanyi sijja kulima nowulira amanya abayimbi bo sijaga nti infact sijaga nti mbamanyi tosobola kwegana muyimbi munno naye ndwawo okulayo nga nebulwawo okundaba nabo tebandaba so kati kategulu nze kati njogeddeko eyo nti newemba nebasemmanya hip hop ono yasinga eyo kyo nkimanyi nnyo naye kati style ezisigadde awo sijaga mambo ono oba oli wabula kyempulira nti kati ennaku zino mpulira sound ennungi ennyo eri mu music yenna simanyi bamuyita bagiyita batya sound eno side eriko kati bagiyita batya eno ey'ekigoma ennyo linnya linvuddemu amasitayiro simanya biki amapiano kati nze wenkulidde nga amapiano simumanyi naffe twakamutegeera kati yesibize byanirize naye binamala obbanga ki webiwangalawo kitegeeza nti birimu amulamwa si kujja bya ddala
ekintu kyonna kirimu omulamwa kimalawo akaseera akawerako singa ekitalina ki mulamwa onogamba hip hop yava dda myaka na myaka tumusanzewo tulimulekawo okitegedde n'ekigambo enjaga toyinza kimalawo mbu enjaga ngimazewa mugiveeko ne Bob Marley ennyini yagitulekera wabula ekibi ekiri ku njaga nti egenda kukuyisa bubi ng'ogikozeseza bubi ofe oyonoone ssente okozanize badde mu rehab kitegeeza nti enjaga togiwa nnyo wadde ekirowoozo n'ekyo egenda kuwoma nekusule mu buzibu toyinza gimala kuba ogisanziru jagikola ki eno nsonga nkulu gy'oyogeddeko jagirekawo soke tugiddemu eyo Rocky ensonga nkulu nnyo abaana bangi nnyo abakulabiddeko naye ogambye obadde mu rehab lwekyo kintu kubanga last time nera namutinza omanyi saaga nnyo sojiyingira mu nsonga naye ati siwebeeramu omulama ngesobola oyigiriza abantu ati awo njiyingiramu last time we nakulabira nga tuli wano nga siggwali mu mbeera gy'ogamba mbu yoyo Rocky Giant waffe gwe tumanyi naye ogamba obadde mu rehab nakati engeri gyenkulabako waneno bwe tuyimiridde ng'amazima change y'amaanyi kati ngenda kusaba oddemu onkubire ensonga eyo ey'enjaga bano gikozesa obubi no enjaga eno nze kanyinza okubanga enjaga tese yanfula kyewandabamu nebye tukola kubanga ate ekikukola mu rehab si njaga yokka nga bwe wansanga wano yali block down tewali ntaguza najja ntya wano nze abantu bonna bakimanyi abasinga bandaba nze ntambulira nnyo ebigere ebiseera ebisinga ntambuza ebigere wano wamoze nze mazze kulamaga kati oyinza okusanga nkoye kati nga bwenda bwenzirugala automatically ojja kugamba banange Rocky namusanze mu mbeera nga kisinzira ogenze ogenda kukola ki so ekyo kiyinza okuba nga kikutwala muki mu rehab depression yes naye kati ate enjaga y'obulwadde nti ekutwala mu kufa oba n'okuspendinga ekinene oba ekitala ebirezo osobola obesonyiwa naye ate enjaga eri addictive nti ojja kunywamu onywemu yali anywa ogumu olunaku otandika ebiri otandika esatu otandike nti ate enjaga ne bwonywa gumu ye kujja ate ku byamakulu emmere bintuntu ekitiibwa so yo sinzaga muntu nti koloota amakulu gali nti giveeko oba tosobola givaako then togyewaaniramu eno interview ngenda gikuuma ebbanga lyange lyonna kubanga ensonga nkulu munnange mikwano gyaffe bali mutulekawo nze kyantwala mu rehab moze osanga yandibaddeyo kubanga tesinywedde enjaga singa ya moze sibaddeko mukambwe kusinga moze naye ate kinjigiriza nyo neŋŋamba ekitegeeza bwe naakayanamu nja kugenza nga muganda wange ate nga naye omwoyo guga mune Rocky mwe mwatuyigiza naye okitegedde nabanga owulira omwoyo gugamba nedda gwe yalowooza moze alwana ojja muwira mwoyo gagamba nedda buli bwali butamanya abantu we bafa mukama atuuka n'abatukuvu banga baali batukuvu so kati moze y'omu kwabo abantu gotanya sayira musango mbukino oba okitegedde so batuyambako naffe oba osazeho gamba nti neka neweeyo ku lwa kino sinza butabulira muntu aleeyo ku bubi buli ku njaga naddala abayimbi soko bagambe nesente abantu balowooza ne rehab gye nalimu bagiyita City of Hope Rehabilitation Center eri ku Gayaza Road okyamira nammere enfact eri nammere mukatawuni ke nammere naye nga akakadde kamu $800 buli mwezi ekyo kyembadde njagala otuukaawo nze zaatuuka ne basonda abanjagala ne basonda bambi nga bwe mwabiraba naye neŋŋamba abantu bano banjagadde kambere serious mpone ekindimu yani newayo emyezi 9 naliyo emyezi 9 nga sirumu wabula nga ŋŋamba kati omaze ebbanga ki bukyanga ovaayo navayo mu November nakamano December noza mwezi nga gumu kitundu naye ng'oli clean naye ate kinkoze bingi bino sandibaddemu nkoze video na video empya bagita Me Against the World yakabinyo nti era eyogera ku bimu ku bulamu bw'empiseemu nti otuuka n'ogamba naye nsikanjeetike bukoze ki nga abantu bawa akapera akayimba bagende bakasearching kali platform zozo ziri zitya channel Rocky Giant YouTube Rocky Giant official ojja kafunira bajja kakwanze ngani twayimbye darasa kuva jolaba nekulu mwasuzeewo kasiki wiki abantu bamaze wano wiki namba no waka radio week radio zonna zibadde zikuba ye mwezi in fact kati guno mwaka yagukulembedde muyimbi kyamusinza ani akubye ekivulo omusinga tewali ne bamuwe sente ze ono ye Rocky Giant omuyimbi tafa oba kitegedde era kitukakasizambo omuyimbi tafa tuli wano ne Rocky Giant ensonga eyo gyoyogeddeko yongenda kunoonya bunoonya twongere ogikatiriza kubanga bato bannange bayimbi bannange buzibu kindi tosanyuka nnyo tonakuwala nnyo
kijja kuyamba obulamu okutambula naye ate bonna kuwala ennyo kibi ate busanyuka ennyo nakyo kibi. Abantu babuuze kaba SMX Media nga tusiibula basiibule SMX Media. SMX Media mwebale nnyo, eno yensi gye twagala ye Uganda empya Uganda ento. Abaana bonna bakutte gadgets ziri wano which is okay. Ate sinza kwogera bya kisiru nga olw'okuba mbu batono ono bw'omwematirako ensi tekula. Kankuwa ebituufu naawe biwe banno. Twewagire buli media kyensaba kiri kimu. Mwe mutulwanira naye tubawa ebigambo ne mubikyusa. Okay, tukolagana nyinza ogana okuwa ebigambo ebirungi kubanze Mukama yampa ebigambo byange nyinza ogamba ndeka. Naye ate kiba kibi abimpa bikubuulira, so omulungi mumulage n'omubi mumukole ki mumuyigirize. So bye byange mwebale nnyo twewagire, mwebale nnyo twagire abayimbi ffenna abavubuka ffenna tuve ku biragalalagala bigenda tumala ate nga tukyali bato. Mukama bakuume. Waliwo ekirala yamaani SMX Media bakabi nnyo kuba batambula ne banoonyeza abayimbi gye bali ewala ennyo. Wano we tuli kaga twavudde wala nnyo naye tetwakoye kuba muze tumwagala nnyo oba okitegedde. SMX bwe kitego kiri ne DMX Mukama akuwa ekimula ekyemirembe yeggwe rap yakasemba okugenda mu ba legend yamaani blessed. Buno bubaka ngenda boogera mu kayimba abavubuka mwenna abandaba nti ebiseera ebisinga oyimba ebintu n'ofa n'otabirabako oba n'obiraba nga tonnafa. Essaawa zino buli omu alina ssimu kisegajeti buli omu kitegeeza buli omu akola. Nze ndi mu mulembe guli gwe nagamba nti ffe tulina okola n'amaanyi pakala city emyaka gidduka ffe tukula sofa city neyala bwe zikukuba ebeera bad habit kati emikono waggulu tugambe antinos surrender. Yamaani abavuka mwena mukole mwana tukolere wamu jangu neebuuzeeko mu buli kimu kuba nze mbaddewo era nkyaliwo.